wampadde okubeerako naawe. Ebigambo ebyange wabyogera ndi mulamu. Mpangadde naawe Kato mu kiseera eky'obugubi. Kato nkumanyi, Kato nkulaba. Kato bwe wali tonnafa wiiki eyo yonna nali naawe. Kato wasala ne tuzinamuko ne ku mazina n'oŋŋamba zina. Oyinza obutandaba bye byali ebigambo byo. Nga bwe twali tusaagane gaa Kato nvaako. Kato wansuubiza okubeera nange buli kiseera era tondekulidde. Ng'oli bwagezaako okumboggolera gw'oluma mulume. Ng'oli bwagezaako okunjiikiriza gw'obuukira mubuukire. Ng'olumu ngezaako n'okukomako n'ogamba naawe nvaako. Nze nkwagala nnyo mwana wange ate muganda wange. Kato nafuna tayimu nembeerako naawe n'ombuulira buli bulwadde obwali bukuluma. Kato sirabanga muntu mugumu nga ggwe. Kubanga atuuka okuŋŋamba nti buli kimu Allah yakimpa. Yampa ssente naye era nangezesa n'obulwadde. Bwe baakutwala okulongoosa ku Medipal, lwampita n'oŋŋamba firimu sitatafa paka nga firimu eweddeyo. Naye ndaba nga firimu ekyatambula ate ggwe Mungu akujjuludde. Ebigambo byo gyendi wabyogera oli mulamu. Bamemba abali awo mukkirize musirikeko bannange. Mwebale. Tweyanziza obubaka obubwo Jeno Kato wabumpa. Naye ng'omuntu gw'oyagala era omwagalira ddala nnyo. Omulala yali munyagwa. Sebo mugaati gwa bbata. Buno obubaka nnyongera obbukuwa. Kato yali akwagala nnyo. Omuntu gwali osinga okutya yali mukyalawo Ani. Ng'ogawaayi bwe nfuna 5 Ani nannyina omuwa 2 kitundu. Sina oli Ani yeyanzija mu bwavu bwaffe ne tutambula. Kato oyagala nnyo abaana bo era ng'otambula nabo. Ebyange bibino wabiŋŋamba oli mulamu era kambizannye ensi ebiwulire. Bismillahirrahmanirrahim. God is great. Omanyiza kati twakubuuliriza n'ekintu ky'essagamba bwe nali ettake nali mu ICU y'ettake abantu ne bakutuka 20 nga ndaba naye nga nsoweeki nengamba ne Mukama Katonda ngonjagadde nyoza nakuwaaki okunjagala bwoti walabeebaleeta abafulumyokoko omukwamu bafulumya omwana wange Julius n'agamba Kato wange guma naye ne banzija naye ne badokita bannange munzigi wano abantu bafa nnyo munzigi nkidde abantu bafa nnyo munzigi ewo naye
nafaayo bwenti namba mwaisiyo ne bambika Kato Lubwama afudde. Omuvubuka wammwe awo yali awusudde yeyambika teefuba oyo atategeera Uganda yakulema otamwanyi otya lwaki ombika toli muganda wange toli wa luganda wange toli wakundi wa ombika otya ate naambika nterawo kondishoni yimala okumbika natandika okusolooza ssente banange musolere Kato Lubwama ssente muzigire wano zenali seetaaga busente bw'abaana neyanzegeka mukomyawo ensonga eyo mpanvu sijja kamalayo naye wallahi billahi tallahi oyo Kato ayi Allah rabbana eyatuwa obuddu ono wagamba nti tukusabe ojja kutuwa tukwebaze ojja kutwongera ani abadde agamba nti Kato abadde takkiriza nti Mungu gyali bino ebigambo bibadde byani Kato Mungu akusiimye ng'oli mulamu ate n'akutwala mu kkubo ffenna gye tugenda okugenda mbeebaza nnyo mwenna abazze okuwerekera Kato mwekubireko mu ngalo buli omu waali ffe tetulina mizinga gya kkubira Kato naye tumukubira engalo ne bwe zinaamala eddakiika emu Kato just know tetukusiimye Kato yasooka kuŋŋamba oba naye tumuwe standing ovation tuyimirire tumuwe engalo ze Kato engalo let's give it to him eno esaluti gye tukuwadde thank you temukoowa tokoowa Kato ffenna tugamba erinnya Kato mukomaawo ffenna twanukula nti amiina nga mutudde ayi Allah ow'ekisa ekingi rabbana eyatutonda n'otonda n'eggulu lino nga tetiriko mpagi tweyanjula gy'oli nga tukimanyi nti tuli banafu ya Allah tumanyi nti tuli basobya tewali ku nsaali mutuukirivu tukkirize Allah otuteeke mu kkubo lyabo b'olongoosezza kkiriza omwoyo gwa Kato okuteeke mu myoyo egyo gy'ogenda okukkiriza muteeke mu bantu baabo be wasiima ya Allah tukimanyi nti gwe Alfataahu gwoggulawo emiryango gyonna gulirawo buli ali wano omulyango nga bw'ogenda okuguggulirawo Kato ya Rabbi ya Allah tukakasa nti gwe asembayo tulamuze ekisa bwe tunaaba tutuuse ku lunaku olwo ya Rabbi ya Allah gwe Alganiyu gwe mugabi agabirira ensi eno nga tomuzzaamu buli azze n'akwatirako Kato n'okumuziika addeyo ng'alina emikisa gy'okufuna n'okuloka kubanga Kato yali mufunyi ng'ate ayagaliza buli alina fitina ku munne n'ekkonda Mungu gimugjeemu tukingiriza abalabe baffe bonna betulabako ne betutalabako Allah tukingiriza emitego gy'abantu betutategeera abaagala otukolako obulabe Allah gw'oyinza okututeeka mu kifo ky'oyagala tusitula amadaala kakkanya abo abatatwagala tuteerewo emikeeka tutambule ng'abalangira Kato mutwalo omwoyo gwe ogutuuze kwabo bewasiima ya Rabbi ya Allah eri famire mbasabira bannange tetujja balekulira bannange ensi yonna ne bwenaavaawo ffe bataano ba Kato wetuli namunyumiza akagero kano n'akasanyukira sijja kunyumya kasaadu gundi wawulira waawulidde omusajja omu lwali lumu baagenda nga bazze banoonya abakkiriza omusajja n'ajja n'ekitala bwe yatuuka n'ekitala bw'ati n'ayingira ewaali abakkiriza n'agamba abali muno nga bakkiriza Katonda muyiteewa sajja bagenda omulaba nga akutte ejjambiya ne beekanga bwe yakwata ejjambiya
n'agamuyiteewo wano. Buli omu yasooka n'asirika. Musajja ayingidde mu muzikiti abuuza bakkiriza, buli omu atidde. Akasajja akamu kyekava kasituka ne kagamba nze ndi mukkiriza, n'akagamba jangu nange, ne kamuwerekera. Bwe kamuwerekera yagenda okukomawo ng'avuluwanye omusaayi ekitala, n'agamba wano wakyaliwo abakkiriza. Abasajja ne bayita mu madirisa. Omusajja omu n'avaayo n'agamba tubeeredde ki? Nze ndi mukkiriza. Kyava agamba mbadde nnoonya abakkiriza wano bajje bannyambeko okusala endiga wali, buli ansalirako endiga emu muwe endiga nnya. Bali ne bakomawo ne bagamba naffe tuli bakkiriza. Kaakati Kato abadde mbuli omusajja obwejanga ne mugamba ffe tuli bakkiriza, nyiningi takwabulira. Naye abantu abamu baba tebannakolola nga balala badduse dda. Kato yali tatya kulumba fronti, mwenna mukimanyi. Yoyo Kato omukazi bw'atyo. Maama Ani ne famire ffe tetujja batiirira, ne bwe tunaasigala ffekka nga teri aleese ettooke katulye muwogo. Muyina abaana bagezi, Kato yazaala abaana bagezi, and they will prosper. Ffe twewaddeyo tujja kuyimirirawo kuba Kato nze tandekulidde. Ekirala ssebo mu kantu nsobola okwebaza kuno, ebibiina byonna mwebale nnyo contributions ze mwawadde, all political parties. National Resistance Movement led by the President, Office of the Chairman Yoweri Kaguta Museveni, mwebale. National Unity Platform, Bobi Wine, Kyagulanyi, mwebale. You came in person, n'obubaka n'obuleeta. General Salim Saleh, mwebale. Webale. Mama Frina religious leaders, Pastor Bujingo, mwenna General Katumba Wamala in person, wajja n'otuwa million tan, n'obeerawo nga Kato yaakafa atose kati. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba okwebaza Right Honorable Speaker Anita Among, obubaka twabufuna bwa million 2 ate n'ababaka ne bongerako. Bajeti ya Kato badde mugazi ate oli munene. Era tugenda kuwerekera, tetujja kwerabira. Movie industry ebaddewo ne theatre will continue to support you. Ffe mutukoopinge. Lwaki nsanyukidde Master Parrot ono? Sebo jangu nze nkwagala nnyo. Abalala bwe batalikulaga nze kankulaga ensi. Engoma twagikubanga ffenna. Mumukubireko mu bugalo. Webale nnyo, webalire ddala. Kati dda mizannyo. Sebo nzikiriza mpite leader of opposition mu kiseera kino aleete obubaka bwe, bw'anaamala ayite Honorable Kyagulanyi, bw'anaaba avuddeko Honorable Kyagulanyi, ate awo obubaka okuva ewa Beene bujja kujja, and finally obubaka obujja okusembayo bwe bwa General Katumba Wamala obuvudde bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Bwe tunaafumazaawo tujja kufuna service, final service, then ennyimba z'eggwanga, oluyimba lwa ekitiibwa kya Buganda, East African Anthem nga bwe zinaatambula. Thank you very much.